kati olunaku olwaleero ekinyuso ekiri wano kiri ku dokitaali Dr. Jose Chameleone ku nsonga za Mutabaniwe. Munnange gye buvuddeko awo obutambi bwa mutabani wa Chameleone gwe bayita Abba. Ambajukizaako Abba ono yavaayo n'atandika mbu omukulu tasobya eyayisa mu famire y'abamayanja eggaali. Mutabani wa Chameleone ffe gwe tumanyi ng'omukulu kale ayinza okuba si ye mukulu naye mu mukyala we ow'empeta Daniela mutabani waabwe Abba Makasi yaliko n'omuyimbi. Jjukira Daniela yavangayo nga yeekubira enduulu ng'agamba nti famire eno yamutulugunya nnyo, Chameleone atulugunya, maama waabwe ate nga tamunyega, kwegamba nayogera ebintu bingi nnyo. Mukuba nti abantu abamu baavaayo nga bayisa mu mukyalo ono eggaali. Mutabani we Abba n'avaayo n'alyoka ayisa mu famire y'abamayanja eggaali n'awanda omuliro ku ngeri ki gye baali nga bayisaamu maama we. Era wano yavaayo n'agamba mbu obusima mbu omukulu tasobya kintu ekya trendinga nnyo ku mikutu egya social media. Kati munnange tugamba omwana ono Abba engeri gyavuddeyo ku defendinga mame ku ngeri gye baalinga bamuyisaamu simanga bamukuba sima domestic violence simanya biki. Abba ono tukatulinde omukazi gwali wasa agenda mukwata bulungi. Munnange lwali olwo nga Abba ayina akawala katijjukana nako ku TikTok bakola bonna videos. Tugenda okuddamu okulaba ng'akawala kano kali lubuto. Tugenda okuddamu okulaba ng'akaana kakoze vidiyo engeri Abba gy'akakubamu emiggo nga bagamba ekyezaala tekyala. Abba Makasi yakola bubi nnyo okuba nti yeeyingiza mu mboozi z'abantu abakulu. Ndaba naye taatawe bye yakola naye byali mu kukola ki? Byali mu kukola. Munnange Abba nga tanyega yakwata musokoto gwe nga yenywera akawala nga kakaaba munabendi lubuto siina wenzirukire waka bangobayo. Abba yanfunisa olubuto naye Abba nkuba, Abba mpisa bubi. Mwe nga mwe bannayuganda mwogereeko ko n'omwana oyo ng'era ebigambo bitotomoka. Wali onenya taata okuba nnyoko kati naawe koolabe. Naawe okutta ekifaananyi kyaki otambulidde mu lunyiriri lwa taatawo. Akawala tetwakalwako nnyo nga biggwa. Twabadde tuli awo obutambi obw'obuseegu. Bantu mu obutambi bw'obuseegu. Mu wiiki ewedde obutambi bulinga bw'abantu basatu obw'obuseegu obwafuluma nga n'obwa Abba mwe bwakoze eki mwe bwabadde. Kati Chameleone waliwo ng'omuntu omwamubuuza nti mukulu obutambi bwa mutabani wo obw'obuseegu obwogera ambuuza wabulabyeko ye ntye. Obutambi bwa mutabani wange nabulabye. Taata nno yali mukuddamu. Obutambi bwa mutabani wange obw'obuseegu nabulabye. Ate mulinde nange essaawa yonna ngenda kusuula obwange omwana andyako atya sho. Nga taata bw'atyo bwali mukuddamu. Buli omu bwe yabadde n'agamba kwesuubira okugamba omwana oyo nga tusuubira Chameleone okuyomba ng'omuzadde. Nga musuubira okugamba omwana oyo nyina yamukwata n'amutwala mu Amerika n'ayonoonekera eyo era nze benna ebimutuukako si buvunaanyizibwako. Ono yabadde taata mulala mukko yagambye nabulabye obutambi bwa Abba nabulabye. Ate mulinde obwange. Obwange bugenda kusingako awo gamba wangi. Kanavumite! Omukaaga nga 2012 tugenda beera mengo mu kisanye. Onsisinkana vumite!